akantu okubeera mu kifo mw'olina okuba eggulu gye likusuubira okuba. Teri lutalo lujja kukuwangula, teruliiyo. Naye bw'ova mu puroguramu eyo layini eyo mulokole kkiriza gaana bakuwangula. Kyobola abantu bagamba nze ntera kwewunya nnyo. Manyi maze ebbanga lingi nga nubintu by'ekkanisa naye nga ntudde mabega wali nga ndaba. Ntambudde amakanisa mangi mu bulokozi bwange kuva mu buto. Naye waliwo ekkanisa gy'ogenda boliga beeraliikiridde abaloka. Olina omwoyo mutukuvu, walokoka, waliwo bamalayika mu kanisa, ate ne weeraliikirira ani akuloka. Kitegeeza nti toli sure nti awo wooli olina okubaawo. Amina. Having a portion in the matters of the kingdom is what I'm talking about. Acts chapter 8 in your Bible. Let us read the Bible together. So now